nkwegayiridde Lwankole tutaase bannayuganda bannaffe be bali mu kumenyera amayumba obulamu bwabwe buli mu matigga. Emmere gye bagabira abantu be bamenyedde amayumba gavumenti gye bagabira emmere eyo erabika erimu obutwa. Mubuulire abantu bonna be bamenyera amayumba beegendereze emmere gavumenti gye wannabbanja gy'abaleetera. Buli alaba vidiyo eno nkwegayiridde tokoma ku kugirayikinga. Sheyaringa vidiyo eno tutaase bannayuganda bannaffe. Njagala mumbuulire bannayuganda nga mukozesa common sense bwe ziba ziwera bulungi. Ku bukyayi mwenna bwe mulaba obukyayi n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu to the extent tebakukkiriza yadde okujja ekintu n'ekimu mu nnyumba ne bwe bakusanga ku mulyango gw'ennyumba yo bakukuba bukuba emigo tebakukkiriza yadde okuyingira nti obeeko kyojja mu nnyumba. Ku bukyayi n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekijja luddawo enkeera ekisindika ababaka baleetera abantu bano emmere. Njagala buli munnayuganda wano okozeseewo common sense. Omuntu aleeta atya amagalo n'akukuula amannyo mu kamwa n'agamalamu n'akuleka ng'omusaayi gutiiriika ate n'agenda n'akufumbira ennyama y'enkoko n'agikuleetera n'akugamba munnange yadde nkukudde amannyo naye nkuleetedde enkoko eno wuutamu kasupu ng'ate onkudde amannyo owamalibwa asobola okulya enkoko. Bannayuganda tutaase bannayuganda bannaffe guno si muzannyo. Nafunye ekirowoozo n'endowooza ku bukyayi bw'endaba n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekijja luddawo ekibagabira emmere enkeera. Abantu yamenya amayumba gaabwe n'emenya n'ettooyi kaakati ebawe emmere nti bwe banaatuuka okupama bapame luddawa. Bannayuganda tutaase bannayuganda bannaffe bwe tutabataasa tewali agenda kubataasa. Nafunye ekirowoozo nti gavumenti erabika emmere gyegabira abantu bano emala kuteekamu butwa nti abantu bano bafe mpola mpola mu myaka nga 10 ku 15 bafe n'abaana baabwe babe nga baweddewo baleme kufuukira gavumenti kizibu mu maaso eyo kukomawo kugibanja bibanja byabwe. Ekyo ekirowoozo nakifunye simanyi oba gwe munnayuganda munnange naawe waakifunye. Bwe njagala ombuulire ku busungu mwenna bwe mulaba n'obukyayi n'effubitizi n'enge gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekibako ekikomawo enkeera egabira abantu be yamenyedde amayumba emmere ekisa eba yakijje luddawa. Obusungu bweba yakozesezza eggulo ng'emenya amayumba bweba gavumenti erumirirwa abantu ate amayumba gaabwe emenya gaaki. Gavumenti bweba eyina ekisa ku bantu beekulembera ate amayumba gaabwe emenya gaaki. Waliwo ebitagatta ku mmere gye bagabira abantu. Lwankole nkwegayiridde n'obudde obubuuza abantu olwaleero si bulina. Nkwegayiridde Lwankole tutaase bannayuganda bannaffe be bali mu kumenyera amayumba obulamu bwabwe buli mu matigga. Emmere gye bagabira abantu be bamenyedde amayumba gavumenti gye bagabira emmere eyo erabika erimu obutwa. Mubuulire abantu bonna be bamenyera amayumba beegendereze emmere gavumenti gye wannabbanja gy'abaleetera. Buli alaba vidiyo eno nkwegayiridde tokoma ku kugirayikinga. Sheyaringa vidiyo eno tutaase bannayuganda bannaffe. Njagala mumbuulire bannayuganda nga mukozesa common sense bwe ziba ziwera bulungi. Ku bukyayi mwenna bwe mulaba obukyayi n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu to the extent tebakukkiriza yadde okujja ekintu n'ekimu mu nnyumba ne bwe bakusanga ku mulyango gw'ennyumba yo bakukuba bukuba emigo tebakukkiriza yadde okuyingira nti obeeko kyojja mu nnyumba. Ku bukyayi n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekijja luddawo enkeera ekisindika ababaka baleetera abantu bano emmere. Njagala buli munnayuganda wano okozeseewo common sense. Omuntu aleeta atya amagalo n'akukuula amannyo mu kamwa n'agamalamu n'akuleka ng'omusaayi gutiiriika ate n'agenda n'akufumbira ennyama y'enkoko n'agikuleetera n'akugamba munnange yadde nkukudde amannyo naye nkuleetedde enkoko eno wuutamu kasupu ng'ate onkudde amannyo owamalibwa asobola okulya enkoko. Bannayuganda tutaase bannayuganda bannaffe guno si muzannyo. Nafunye ekirowoozo n'endowooza ku bukyayi bw'endaba n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekijja luddawo ekibagabira emmere enkeera. Abantu yamenya amayumba gaabwe n'emenya n'ettooyi kaakati ebawe emmere nti bwe banaatuuka okupama bapame luddawa.
Bannayuganda tutaase bannayuganda bannaffe bwe tutabataasa tewali agenda kubataasa. Nafunye ekirowoozo nti gavumenti erabika emmere gyegabira abantu bano emala kuteekamu butwa nti abantu bano bafe mpola mpola mu myaka nga 10 ku 15 bafe n'abaana baabwe babe nga baweddewo baleme kufuukira gavumenti kizibu mu maaso eyo kukomawo kugibanja bibanja byabwe. Ekyo ekirowoozo nakifunye simanyi oba gwe munnayuganda munnange naawe waakifunye. Bwe njagala ombuulire ku busungu mwenna bwe mulaba n'obukyayi n'effubitizi n'enge gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekibako ekikomawo enkeera egabira abantu be yamenyedde amayumba emmere ekisa eba yakijje luddawa. Obusungu bweba yakozesezza eggulo ng'emenya amayumba bweba gavumenti erumirirwa abantu ate amayumba gaabwe emenya gaaki. Gavumenti bweba eyina ekisa ku bantu beekulembera ate amayumba gaabwe emenya gaaki. Ekijja luddawo enkeera ekisindika ababaka baleetera abantu bano emmere. Njagala buli munnayuganda wano okozeseewo common sense. Omuntu aleeta atya amagalo n'akukuula amannyo mu kamwa n'agamalamu n'akuleka ng'omusaayi gutiiriika ate n'agenda n'akufumbira ennyama y'enkoko n'agikuleetera n'akugamba munnange yadde nkukudde amannyo naye nkuleetedde enkoko eno wuutamu kasupu ng'ate onkudde amannyo ow'amalibwa asobola okulya enkoko. Bannayuganda tutaase bannayuganda bannaffe guno si muzannyo. Nafunye ekirowoozo n'endowooza ku bukyayi bw'endaba n'ettima gavumenti byekozesa ng'emenya amayumba g'abantu ate ekisa ekijja luddawo ekibagabira emmere enkeera. Abantu yamenya amayumba gaabwe n'emenya n'ettooyi kaakati ebawe emmere nti bwe banaatuuka okupama bapame luddawa.